Okay, Don Chris tukwaniriza ku Kyamuka TV obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Koze uko kachumbali. Sina tabu. Waliwo ekiwandiiko ekitambula ku mitimbagano kyetwagala tunoonyeko clarifying ekikwata ako Gabi Ntate oba show ya Chieza gamba nti nno balina okwewozaako oba sekyo ogenda basuwinga soko tulambuliremu kyali kitya era kibiti obuzibu bwange tukasooka okutereezaamu siwuyina na muyimbi siyina ndagaano yonna na muyimbi siyina kukkaanya kwonna na muki ntegedde obuzibu bwange buli ku bategesi bajja wano ne batutegeeza nti baagala okukola naffe ife tubategeeza nti tubalaba muyinako abatuwaza nti twava abalala tetugenda sobola mu bigambo byabwe ne footage tumulina mu bigambo byabwe ne batutegeeza nti gwe mulabako teyasasula tugenda mujjako in fact we tuva tumujjako tukuteekeko twakkaanya ssente zitwakkaanya naye tubagamba ssaawa zino zennyini nye tugamba obukadde bumeka enda sasulira ku venue okukakasa nti oba omuntu owatuwaza nti wava taliiko gwe mugamba nti teyabawaaki ssente endagaano yalimu jagikuwaako endagaano yalimu balina okulanga tebaalanga ekintu kireka kitegeeza endagaano ebemenyesa omundi okukola ki okusooka ne batugamba mwalimu okulanga tebaalanga ne batugamba okulanga ku bisikwini tebaalanga kati tuyinda ku lunaku lwa venue lwennyini siwadde saaliwo nesindika omwana ne ssente agenda asasule ne mwana abulandinge agenda otuuka nga waliwo omulala akola ki aliwo abulandinga omwana nankubira essimu nemugamba mpeereza ebifaananyi n'abimpeereza bw'abimpeereza mugamba kwata ekkuba okole ki oveeyo abali akatuuka wano abali bankubira essimu bennyini nnyini ne bantegeeza nti ono tumusootinze ebintu byabijjeewo kale osobola okukomawo noddamu n'okola ki n'oteekawo omwana alamu n'avuga emmoloka n'akola ki n'addayo agenda okudda nga ebintu bikyakola ki bikyaliwo nga bamanyi bireke twalina show ya Sanyuka TV nga agenda kusanyuka oba esonyiwe kaakati wayitawo akaseera katono ninziramu ne mbakubira essimu nga nte ndaka tukikozeeko doni soyita ebintu onooteekamu nga sikyayagala njagala ekintu kimu ssente zange ne mbawo ennaku 2 wali n'omu yali ankubidde essimu nsaba nenkozese bannamateeka ndabe engeri gye nfunamu naye ssente zange ate nga nja kuzifuna so obudde buno babanja ssente mmeka bo bazimanyi naye nga bwe baba bagize tujja genda mu kkooti ekinaba kiganye nja batwala mu kkooti naye nga mbasuubiza bwe munsi nga nja kubaliyirira toyagala kintu kirala kyonna oyagala ssente njagala ssente obuzibu bwange sibulina na muyimbi tulabyeko ne ku bintu ebirala abantu abazze bakwogerako ebintu ebyenjawulo twamusanga ku round about ngavudde mu mmotoka abantu bamulabe mu jjambo bamulabe ng'akuba akasimu mutusibyeko abagagga omuntu atunga engato ku kyasi muyita mugagga that guy is not rich doni uliyo yani ali awo mutajja muyitani yawasa ssente yamuwa obukadde wali bubiri doni kulisi yawalasa obukadde bw'inagamba bamawulire ekya doni bakimuggyeko omuntu atunga engato ku kyasi tabeera doni arasa yagamba bamuwa miliyoni zaali mmeka eza kamera yatugamba bamulye mwandike twandike bibiri n'agamba yes zaali miliyoni 10 n'atuwulira zaali 10 n'agamba mu media twandike miliyoni 2 muzamuwadde kyogamba ebibiri sibiweza kiddamu kati ejjo wuliriza mukwano muliriza ejjo ng'abamawulire yabeetega jangu tukwateyo akantu naye kati ffe bantu wano nga bajja buzi aliwawa twala byange ate nindeko tugende ku kirala twala byange yegwe PA donyi kulisa alimba ku mmotoka ze yasuubiza gundi emmotoka alama ne divorce n'akusimu ye
kyemmanyi yasuwa kuba talina ssente totumalira budde yeye niwe basiyeera bamujja mu bintu avimanyi yadagala nnyo bikamera niwe basiye yeye ku fefe busi yeye oba baagala okwonoona erinnya lyo nga gwe bw'okyogera lwaki abantu basituse nnyo obudde buno ebyokola tebalina bubeezi obudde balina bungi kisegedde so sigenda bagaana kwogera naye mbakakasi ayogera ku company make sure ng'olina evidence ayogera ku Don Chris make sure ng'olina evidence nja kujja nze ndabika nga kibunoomu toli mu kutiisatiisa bantu nabo tebantiisatiisa era atolowooza nti nno oli kitwandiise oli mu public era bwe tuba mu public ensobi tuzikola ne zoogerwako ekyo tekirina buzibu ntegedde bulungi kubanga kacyumba ajja kola nti nagenze mu bbaala nenywa neekole ebikyamukyamu ojja kubirikodinga obiteekeyo naakukola ki tewali nze nabyekoze twalabye omukulu Ntambi ne munne ow'enviiri oyo erinnya sirimanyi bulungi nga bakuyisaamu eggaali buzibu ki bw'olina nabo oza nno mbamanyi nobbamanyi gwegende oba baali bansisinkanyeko ebibeerawo mu bulamu naye bye bayogedde tebinkosa tebinkosa olw'ensonga bw'ogamba nti nze sirina ssente nga gw'olina tewali buzibu igwe olina nze sikola ki bw'ogamba nti nze nina amaalo nga gwe togalina era tewali buki ndoza engeri gye batoogerako ebyo tibinkosa tebivoola kitiibwa kyange tebinyonoonera mulimu gwange tebina kye binkola oli okugamba nti olina amaalo kati kasa kirungi gwe togalina ng'omanyi kintu nno oba nze naakalaba ebintu nga sibirabangako boogera lwakuba nti nno kituufu ogalina oba baagala ssente nze simanyi nti amaalo go ng'alina nze nina amaalo kivola njagala nnyo n'omwana yakayimba nze nina amaalo mwagala nyola luyimba olwo so bubaka ki bw'oba wa Ntambi ne munne sirina baka ngenda bawa jasi boogera ku bituufu nze nina amaalo ntunda ngatto okusera sirina ssente bye bituufu public byemanyi boogera lwakuba nti nno kituufu ogalina oba baagala ssente nze simanyi nti amaalo go ng'alina nze nina amaalo kivola njagala nnyo n'omwana yakayimba nze nina amaalo mwagala nyola luyimba olwo so bubaka ki bw'oba wa Ntambi ne munne sirina baka ngenda bawa jasi boogera ku bituufu nze nina amaalo ntunda ngatto okusera sirina ssente bye bituufu public byemanyi